abaagala okugenda ebweru kana akatambi nkakoledde mmwe abaagala okugenda ebweru kana akatambi nkakoledde mmwe wabula nga nammwe abali ebweru akatambi kaneeno kabakwatako bulungi nnyo naddala nga oli nkuba Kyeyo akatambi kaneeno ogenda kuyigamu ebintu bingi kubanga diiru bwezi tizikyajja omuntu asobola okukuleetera diiru n'akugamba oli mu Saudi Arabia oli Qatar oli Oman oli Jordan oba munnange oli Dubai n'akuleetera diiru y'okugenda Canada n'akuleetera diiru y'okugenda mu America asobola okuleetera diiru egenda Australia asobola okuleetera diiru egenda China oba Korea oba okuleetera diiru nga ekutwala Sweden n'akuleetera diiru naye nga diiru yegenda okukomekereza obulamu bwo so mu katambi kano inkusaba nga tonnaba kuyingirira diiru yonna yakugenda bweru tokozesa butamanya insaba osooka owuliriza akatambi kano ono ali mu katambi inkuba Kyeyo munnaffe naye nga essaawa eno ye muntu avunza ebitundu by'ekyama bivaamu n'envunyu lwaki lwansobi eyakolebwa abo abayitibwa mikwano gye abaamutundayo okugenda ebweru okukola n'ayita mu bikampani bino bye bateekawo kampani y'abantu abakyamu ne bamulyako ssente ate n'afuna n'ekirwadde ky'ogenda okuwulira mu katambi kano yenze Sheila aditanga bulijjo nabagamba nze omulimu gwange kubanoonyeza updates ziteekawo waneeno ayiga ayige atayagala abireke naye nze mba nkikoze wabula ggwe nga membe ya subscribinga ku channel yaffe eno tukwebaza okola ekintu kirungi nnyo wabula ky'olina okukola commenting nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bunene bwe tukola obutambi bunene bwongereyo obusobola okutaasa omuntu omulala endowooza yo y'amakulu nnyo mu butambi buno katugendeko mu katambi kendi mu kwogerako olunaku olwaleero ate era tubeere nga tukomawo tukaweeko endowooza zaffe beerako katugendeko mu katambi soko owulire bino naye bannange eno Uganda tandikwa y'omwaka oguwedde Uganda muno yakituusaako tutagenda kwogera bimukwatako yadde okulaga enfaanana ye yakizuulanga ddala obwavu obwali bumulumira e Uganda bwali tebusiibwa nga bukambagga mukwano gw'effanfe yamuwa ku magezi kugenda emitala w'amayanja nga bannayuganda abalala naye yenogere ku musimbi mukwano gwa Mpeeka naye yali mu nteekateeka ezigenda era waayitambale n'ayolekera olwo ne mwana muwala ekinyegenyege ne kimukwata kigambibwa nti ne yamuwa ennamba y'omukyala amanyiddwa nga Jane Namusoke yamuyunga kuba amutwala nemugamba Gloria yampadde ennamba yongegere naawe kuba njagala genda bweru nemugamba bye nali siina nemugamba sina ssente ate kyasina nandaga muntu nangamba tefaayo ogenda bifuna nga boogedde bye baayogera omukyala Jane Namusoke kigambibwa nti yamusaba emitwalo 30 wabula ne bakkaanya emitwalo 15 ono yamugaana okugula engoye nnyingi era yagulayo akasawo katono n'olugoye lumu akabuga k'ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso buli kimu we kitandikira Namusoke yalagirira omuwala ono okugendayo asinkana omusajja ayitibwa Emmanuel Sekayuba nangamba aviiramu ku Equity nemukubya nemugamba nvuddemu nangamba lindamu katini nampeereza ennamba ya agent mwami Emma kati oyo mwami nemukubya nemugamba ndi wano ku Equity nangamba afuna wa boda omumpe namumpa nemumuwa namulangirira neŋŋenda ono atubuulidde nti si kyangu okuyingira amaka ga Sekayuba agasangibwa ku kyalo Nabaziza nga tomanyiddwa gy'ova bw'oba okyali ku gate kasita otuukako oti bakubuuza n'akusindise bw'abeera Miss Jane ng'oyingira kati natuuka munda nasangamu abawala baali bangiko twali banga 2 nga n'abamu bagamba bakasimbula abamu bagamba bagenda simbula nkya kakasa bino naffe tubitaddemu engato okwolekerayo geeti y'amaka gano ebanywevu obudde bwonna kyokka ng'okwagala okumanya obanga ebyogerwa bituufu neeyambisizza munnange ow'obuwala agenzeeyo n'akonkona era waliwo omuwala amugguliddewo ng'emboozi yaabwe etambudde bw'eti mukyala Jane Namusoke badde njagala ngende mbikime ndeke n'essente zisigadde kwangandi kola essente zenina okuleeta nkola eki nkomyewo nedda waliwo wensuuse mu bingo kuba nina okwithdrawinga ssente nkomyewo tunanzikiriza okukomawo okuma nga ssaawa 2
Omuwala ono atunyumiriza nti newankubadde teyalina kiwandiiko kyonna Ssekayuba yasobola okubimufunira byonna wabula nga n'amannya ge gakyusiddwa okuva mu g'Ekinyankole okudda mu g'Ekiganda. Ennyonyi yabatuusa mu Oman baagirinyira mu ggwanga lya Kenya ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga 2018. Situtuuka ku airport ya Kenya awo nga babawa ndagagundi babawa pasipoti zammwe naye nga ekiri mu passport amanya gange amatuufu si ge gali mu passport. Olunaku lunyini lwatuuka ekimanya nti eyamwawula esimu saaza ziwere emu bbiri awo omusajja najja naŋŋamba ng'ayagala kale ye yaŋŋamba ayagala kukola ki ayagala twesanyuse nze naye ne mugamba baatugamba bwe twagala abasajja beno bajja tutta ajja kukola mirimu egya housemaid kulongoosa waka kufumba namuuza ekitegeeza tebawagamba bye mujja kukola ne mugamba nedda batugamba ekyo ayomba nnyo nayagezaako nayagala okunnemerako okunkata nenwana naye lazima era yansinga amaanyi kati ate bwe yagenda yakomawo n'abalala nga bangi. Ono atubuulidde nti embeera yalinga bweti nga bamujja nnyumba ku nnyumba nga bamukola ebintu byebimu. Nga bakujja ku nnyumba eno ne bakutwala mu nnyumba endala ne bakujja mu ne bakutwala mu ndala naye nga zonna mu nnyumba z'olagamu tewali kikyuka kisigala kyekyo kyekimu. Nti kyali kizibu okutuukirira abamutwalayo kubanga n'essimu zennyini baazibajjangako era gye ne banne ne basigalira ku bwa Katonda. Kyokka nti n'omukazi omuwala bwe yamukwatirwa ekisa n'amugja mu mannyo g'empisi olwamutuusa mu maka ge baawe ne batabani be babiri nabo ne batandikanga okumukozesa kirindi. Omukisa gw'essimu yamuweebwa omukyalo ono gwe gwamutaasa okufuna bwe yeekubira enduulu eri famire ye eyakola ekisoboka okulaba ng'akomezebwawo okwabwo bwe. Ono nga yakomyewo sabbiiti ewedde atutegeezezza nti ebitundu bye ebyekyama tebikyaggwa kufuluma musaayi ssaako n'emabega nga tugaze n'ebifaananyi by'amabeere ge nga kati gafuluma mazzi n'amasira. Nagenda okuva natuusiza okuvaayo ng'amabeere gakyatonya bwe gaba gatonya gagenda ne gawaga ne gatiiriika omanyi omuntu ayonsa amabeere nga gagaba omwana agenda kuyonka amabeere agange bwe gabeera. Ng'ayambibwako ab'eŋŋanda ze omuwala ono yagguddewo omusango gw'okukusa omuntu ku Emmanuel Ssekayuba ku poliisi ya Kira Road era eno ye nnamba eyabaweereddwa. Bintu bingi ebyamutuukako okusinza kusente gye yawa era nga byebisuubira ku kunoonya omwami eyamukonekitinga ku bano abaami abalala abatali Uganda. Omwami ono Emmanuel Ssekayuba tulikola kyonesa okuba Bino anoonyezebwa ku musango gwennyini era kiraba kisangiddwa nga amaze okukwatibwa ng'ebyamulukiriza bituufu akyaba ayongezebwayo ku mpula z'amateeka mpitirivu. Twogeddeko ne Ssekayuba ku lukomo lwa ssimu ne yeegaanya ebimwogerwako ti era ye ne mu maka ge talinaayo muwala yenna gwateekateeka kutwala mu ggwanga lyonna. Kakati mukama wange ye bw'abanga obwato bwagamba si kituufu alina amulinako obuvunaanyizibwa alina kitaawe era kitaawe yamulinako obuvunaanyizibwa kati ebisigadde sirina kyemmanyi mukama wange. Naye ng'olina kampani ekola emirimu gy'okutwala abantu obweru kitwala nti Omukyala Jane Namusoke agambibwa okuba nga yekayungirizibwa Ssekayuba mu bitundu by'e Masaka naye omulimu guno agusambaze nti era ye awatali nnoni aba ayolekedde okulya enfuufu. Kubanga yamutwala amumanyi kati bwakugamba nti nze namukonekitinga nti namulaga omuntu oyo namumulagirira eba namumulagirira bwe keeko nno akatambi muganda waffe ye embeera gy'alimu oba yembeera gye yayitamu gye yayisibwamu. Kino kibeere ekyokuyiga ekindeeseseza akatambi kaneeno sigamba nti oba nayagadde bwagaze kateeko nga siina byakubagamba ebyokubagamba of course mbeera nabyo everyday ebyokubagamba imbeera nabyo everyday naye mbateereddewo akatambi kaneeno kubaggula maaso abantu abafere bangi
abaleeta emirimu egitali mu mateeka bangi, ate era munnange nga bw'oba teweegendereza osobola okufuuka victim. Oli n'akukolera olukwe, n'akulidde mu ssente, otuuse gy'ogenda olowooza byakutwalamu byamakulu, n'otuuka eyo n'oyingirira ebikoosi ebigenda okusaanyaawo obulamu bwo. Tunuulira obulamu bwa mwana muwala ono aliddamu okutereera n'abeera mu bulamu obulungi. Mazima ddala mbuulira oyo akyasobola okuloota ku birooto ebirungi. Bwe yeebakawo bw'ati ebirooto by'aloota aloota nga gwe oba ebirooto ebimugira bya ntiisa byokka. Olowooza omuwala ono akyayinayo muli ekimugamba nti nno obulamu bwo bujja kutereera mu maaso eyo gye bujja ku bino ebyamutuukako? Ekyo ekibuzo enkirekedde ggwe. Nkusaba okomentinge tumanye endowooza yo ku butambi nga buno ki ekirina okukolebwa. Igwe omuntu agenda e Bulaaya oba ali e Bulaaya, mesagi ki gy'olekera oyo ayagala okujja eno? Olowooza ki ekirina okukolebwa okugyawo ebintu nga bino? Tuwulidde ebintu bingi, abaana babaleeta babatadde mu bwamalaaya, abamu mbwa zibakozesa kati ng'ekiri eyo e Dubai. Abanigeria bagula abaana b'abendi ne babateeka mu mayumba, babaliisa bbi, babakozesa embwa ne zibeebakako, endogoyi ne zibeebakako n'ebintuntu ebirala babakozesa mu bubina, babakola ebintu eby'enjawulo ebibaviiriddemu n'okulwala. Olowooza ki ekirina okukolebwa? Yenze Shila Adita, ekyo ekibuzo kikyo. See me in next video.